One more take. Yeah. Yeah, tugende. Yeah. Press the microphone. Obey the mukachi over headphones. Zidimwe. Bali abakusoka osebo benganga wasubiza bingi bakitafe bakusula omubiri dayo. Roll more time. Bali abakusoka osebo benganga wasubiza bingi bakitafe bakuyira omubiri nebisinga omulamu babuwangayo. Bali abakusoka osebo benganga wasubiza bingi bakitafe bakuyira omubiri nebisinga obulamu babuwangayo. Oluvannyuma lw'omukulu Eddie yawe abaana bafutusojja kubanga bamunaabira mu maaso ne bamusomera bw'atyo ndowooza okubalaga nti munnange ali mu struggle yeesoze studio afulumye oluyimba oluvumirira gavumenti eno ate era oluyimba olulaga obutali mumativu embeera abantu mwe bali n'okulaga nti bakooye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abaffe baanamuddiramu oba nedda. Katulinde tulabe kiki ekigenda kuba nga kiddako era kiki abaana gye bagenda okuba nga ate baluseegezingamu oluyimba luno. Nga tuvuddeko eyo munnange si mawulire malungi agavudde mu binyaanyanyaanya ewa Sonaben. Nga omanyi nti ebinyaanyanyaanya munnange abaana babinyumirwa nga bakutte emiti nga bwe bakoona omuziki naye munnange gye byagweredde abaana babadde balinnya baggyeyo emiti ekisenge ne kibagwira era munnange abadde batugamba nti omuwendo gw'abafudde tegunategerekeka. Katutwaleyo tulabe. Ndongo y'ebinyaanyanya bannange amawulire si malungi. Abantu basise omuti mugulaba ngaawo ku kisenge we kibadde awo basise omuti ne gumenyeka ne gukuba ekisenge mukiraba awo ne gukuba ekisenge ne kibagwira. Kati abantu bali omwo mu kasaka kikobedalo n'abalinnye waggulu ng'ebidongo bireekaana kati wali n'omu amanyi nti wansi waliyo abantu akafu kajjudde kalengere okuva eri ku geeti kafu kajjudde konna kalabe akafu bakafuuse kaki naye nga abantu baligezaako okulwana kugyayo bannaabwe abali mu kasaka omwo munda bagyeko emizindaalo nga bano bali kogera n'abantu abali omwo munda mu kasaka. Olaba ekisenge wekigudde awo amatafali ogalaba eyo nandoddo ya muti kano kasaka guli muti eri waggulu bali omwo. Yes, bebyo amawulire agavuddeyo munnange si malungi era tujja kweyongera okuba nga tukuapdatinga tumanye byagenze bitya bitambudde bitya bameka abasavaivinzeko bameka abafudde era abaliwo bali mu mbeera ki. Naye nga omanyi otegeka ekintu nga tomanyi nti kijja kukomenkereza bubi naye abantu babadde basanyufu nga obamanyi nti endongo eno batera okuba nga bakonna nga balina ebiti banyenyanyenya so ekisenge endowooza kye babadde balinnyirako balyoke baggyeyo amatabi oba baggyeyo ebiti ebyo ndowooza kyabadde wiiki awo nno kwe kubanga kibagwira. Mpola mpola nga tuvuddeko eyo munnange nga tweyongerayo era tukutwaleko mu mawulire ag'enjawulo aga trending nga wano eno mu ggwanga Uganda. Seekayinako obubaka bwasibiridde oba entanda gyasibiridde Bankuba Kyeyo. Mukyalo obeera otya naye ennaku 2-3 n'ogenda n'omala emyaka 5 oli ku Kyeyo musota wagukubako pa ne gubula. Bamuwadde omwezi gumu ye holiday ayagala ajja awasizeemu addeyo amala emyaka emeka oyo gwoleka kiringa boolaba omusota okugukubako
ne gubula oguleseemu kyekyo obusungu obusagwa kati yenna gwe gugwako ne bakuddusa emulago. Ate munange nga tuvuddeko ebyewuunyisa tebiguwayo. Waliwo waliwo omusumba ow'abalokole eyalangiridde n'agamba abantu abaagala obugagga oyagala kikyalema nti munange ategese olukuŋŋaana ssenzigo era nti mu lukuŋŋaana olwo mujja kumala emyezi 4 naye munange mbugenda nga tolina kweyambadde era mbu mugende muve sizukka oba oli mukyala oba oli mwami temuli kaleega temuli kamunda ne tugamba ensi yeragawa. Kino kirango. It's an announcement. Ababadde tebazaala. Those who are barren, ababadde baadiba, those who are desolated, abaagala obufumbo, those who want marriages, abaagala ssente, those who want money, abakola emirimu nga tegijja, those who are not progressing in their abaliko work, amalogo, those have witchcraft on them, abaliko ebizibu eby'enjawulo. those have different problems. Ntegese ekiseera Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula. of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama We are going to be before the Lord. mu nsiko wali emmanju mu kibira, In the bush behind in the forest, naye tugenda kumalawo emyezi 4. but we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti, Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja, Whether man or woman, oteekwa kugira mu you vesti. should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega, Don't put on a bra. toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja Put oba on oli a mukazi. vest whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi, You put on a short doesn't eteekwa kuba ya stretch. 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an Toteekamu underwear. nnika. Don't put in a knicker inside. Tugenda mala emyezi 4 You're going to spend 4 months awo mu kibira. in the forest. Myezi 4 4 months. teri kulya, No eating, teri kunywa, no drinking. teri kwambala kukyusa ngoye, You shouldn't change your teri kumwa clothes. kyenyi, You shouldn't even shave your teri kusala You nviiri, don't cut off your teri hair. kusenya. You shouldn't brush. Bw'onoomalako ebbanga If you eryo, finish that Katonda hour, agenda kuwa omwana. God will give you a child. Katonda agenda kuwa omwana. God will give you a husband. Ndowooza pasita omuwulidde ate nekyewuunyisa wobeerayo abajja okgendayo. Abantu bazibu wamaze bampita Nickbo. Tegeera ekintu ekyo owulidde pasita baakowodde era ekyewuunyisa nti omunnayuganda ajja kgendayo era ng'asuubira ebyamagero era pasita byayogeddeko nti bijja kubaawo. Mulowooza Uganda tulagawa? Nga tufuddeko emunange tugendeko ku eyali DPC w'e Jinja Road omukulu Julius ayimbisibwe essaawa ya kakati eyavudde mu bulamu bw'ensi eno naye ng'okufa kwe munnange kulimu amatankane. Abamu bagamba yesse, bagamba baamuse, abamu bagamba kwegamba biwanvu. Naye ng'essaawa gye nawuliddeko nti munnange yafunamu obutakanya ne mukyala we mbu n'amukuba amasasi, naye amasasi ago galabika tegamuttirawo era nti babaddemu ebyo era nti baatuuka n'okubanga ku mulimu bamuwumuza. Kati oba awo stress weevudde nze naawe. Today, the 21st April 2025, we registered a case of suspected suicide in Nsanji, that is Wakiso district. It is alleged Senior Superintendent of Police, Julius Ahimbisibwe, while at his home, may have taken his life by hanging. So police visited the scene of occurrence. We have processed it, and an investigation is already underway. We have obtained the relevant statements from witnesses, including those he was living with, and also conveyed his body to the city mortuary. Investigations are still ongoing, whereas it may be suspected suicide, but professionally we have to establish the cause of death through a post-mortem.
Yeah, thank you. Ekintu ekyo bagamba nti kesi bajestarinze suspected suicide nti izo okubanga yesse kubanga mbu bamusanzeemu n'omuguwa mu bulago. Katugendeko amawulire amalala tuwulire bo bagamba ki. Nga mugamba ekisumuluzo kibuze naye tugende eri gy'omanyi gye nazaala omwana mu ddiini balinayo sipeya yange nzije kugulire. Yafunamu obuzibu awo ne mukyala we n'amukonesa twakoma okulaba ng'ali bamututte mu kooti. Abatuuze b'e Nakitokolo mu tawuni kanso ya Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso bakeeredde mu ntiiso olw'okufuna amawulire g'okufa kwa mutuuze munnaabwe Julius ayimbisibwe eyali DPC wa poliisi ya Jinja Road. Kyokka poliisi eremesezza abakungubazi okuyingira mu maka g'omugenzi nga bakira bali wabweru wa kikomera. Omulambo gusangiddwa mu kinnya kya Kazambi nga gugiddwayo poliisi y'abazinya mooto. Biwulidde naye tebikwatagana. Mu kusooka batugambye bamusanzeemu omuguwa mu bulago ate ndowooza owulidde eggulire eryokubiri bagamba nti omulambo gwasangiddwa mu kinnya kya Kazambi. Kino kiba kitegeeza ki? Kyevola nkugambye nti okufa kwe kulimu amatankanya abamu badde batugamba yesse era yeetidde mu nnyumba bamusanzeemu omuguwa ate kati amawulire agavuddeyo galaga nti omubiri gwe oba omulambo gwe gwabadde mu kinnya kya Kazambi. Kiteeberezebwa nti maybe yattibwa n'asuulibwayo eyo mu kinnya kya Kazambi. Ekyebuuzibwa ani ali mabega w'ettemu lino. Biwanvu munnange era si byangu byakutegeera. Nga kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era bwetyo tusabira n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekyomula ekirungi ssaako n'okumusonyiwa byonna ebyamusobako. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo Papa Mesaki Ssemakula alina obubaka bwa mukulu Ediyawe. Mulowooza yamugambye ki bibino? Buli famire Katonda agiwa omweso oba buli mulimu ogwa joint Katonda aguwa omweso. Bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi. Kakati obuzibu bwe butera okuva mu famire ezo famire okuba nti etawaana ebonaabona buli muntu ali mu famire eyo kulowooza nti ye mwesi. Bwe butakkiriza nti Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa famire oba Katonda alina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa kampani eno. Kivuga nti abantu abamu ba-ending up nga family eri mu kuyombagana kukaayana buli omu kulowooza nti alina okusalawo. Kampuni ng'erimu yandibadde genda maaso baganya okukkiriza nti omwesi waffe y'ono. Kkiriza bwe family eri eyo mutunule mu family yammwe mulimu Katonda gwe yakwasa omweso gwammwe mukkirize bukkiriza agutambuze bulungi. Wabula ate naawe gwe baakwasa omweso yesa bulungi oleme kubonyaabonya banno. Awo ojja kuba otuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakwasa. Bagamba nti munnange embuulirire tefa yonna ate mbu awulira omugezi tamalayo. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo ate mwana mulenzi Wumalu Kiseka abizeemu. Wumalu Kiseka oba nnyinza okukyogera ntya ye munnange taliiwo okusanyusa bantu. Ayogera ekyawulira nti mutuufu ku mutima gwe nti kyekisaanidde okuba nga kikolebwa. Oba oyagala oba toyagala oba oyomba kiri ku ggwe. Ye kyawulira nti mutuufu mu struggle yandibadde etambulira wano bweti avayo n'akyogera era this time around avuddeyo n'asuulawo kirala. Niwe baba bakutenda llo tekitegeeza nti olw'okuba oyina llo genda olumbe empologoma nga tolina wadde ekiso wadde ki mbu mugende mulwane mbu kubanga oyo wa mutima. Evo obwongo buyina okukola. Amaanyi gonna ag'omuntu gava wano. Bino emifumbi bino buno obuvubuka bwammwe obulaga nnako ne bukola buti gasiya obwo miwumbwalemwa okukulemwa mbokola oti ojja gigwamu kati omulembe gwa ngatto eyo gasiya byabafala. Museveni ayina ngatto kyayina nnako ki fuze emyaka 4 naye etteeka atambula agigaludde nekiri kijje ne tekitasobola kusitula wadde okugulu tokyogerako kikuyulizaawo kiina nnako tunoonya buyinza
bw'oba oyina obuyinza oba oyina bino bye babalimba bw'olina kufuna ssente kankubuulire ayina obuyinza akuggyako ne ssente zo ayina amaanyi power kyetunoonya kijje ne tekisobola wadde okusitula okugulu bwekiti naye okyogera ku tteke kigiwanikirawo kikusabula pa omanyi be kisabudde omanyi abagudde mu tteke zaakyo nkugambye ffe kyetunoonya bannaffe tebakimanyi buno Eddie yawe entegeera yaabo tebakkiriza kutuuka kumanyaawo tebakkiriza kutuuka bwabo ono Rasta kye yalaba naga bino by'obwakabi ekituufu tubiri naye Museveni waayagalira ofiira obwo bwakabi yensonga lwaki ffe twalina ebirooto zimba ku kayumba gula kamotoka weerera ku baana mbirabanga bya kisiru nga Museveni yafuga era mbalabaawo nga babuzimbye ne bawaga ne ngaalaba bino bimakedo Kiggundu yayina Greenland Bank where is he Zimwe BMK abaana bo bawulira video ze bakola bye bakolerera byonna bye bayina bali eri basika bisike bati ezo zense zitateredde ebyobufuzi we biba tebitaredde nebyolowooza nti okoleredde nnyo bifuuka gasiya Museveni yali asobola okufuuka prime minister oba vice president w'Obote easily senga yali ayagala naye yalabanga oyo yenna gasiya yanoonya power muloote ku birooto ebinene kyova olaba abamulwanyisa bonna balemwa baloota birooto bya kuzimbayo bukalina bampuuga olufunayo zaafunye bitadde osegedde baloota bulooto bwa layisi zimbayo kakalina odde waka weebake osegedde yensonga lwaki ye abalabu bazinakutunuulira nagawo ono we mutega akawumbya ansigala nnwanyisa nti nedda muwe bipapula bupapula abiyita na bipapula kubanga ye akimanya amala ozikuwa n'amala okuvunza ate naafuna azikuggyako ogenda okuddamu tuwulira nga mukayana nabamanerenda ate mali yange yamanyi wazikugirako gobeera bubeezi makedo temumanyi noonya power yensonga lwaki omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akwata obuyinza abo baddizamu abantu mutuuke ekiseera nga tewali abayinako bwannannyini wabula nga omukulembeze yenna ali ku bukulembeze mwe mumuyinako obwannannyini osegera onfuna nina gwenjogerako naye wano oba mwebase osegedde tunoonya power nga bannayuganda eryo lyeswaga erisinga nze nkugambye ndi wano South Africa ntunuulira aba South neŋŋamba senga kale waka weewati senge waka weewati nga ndi mu kwegomba bwegombi neŋŋamba Wakiri ne bwe yali badde half ya South Africa nga Uganda half ya South Africa nga at least half fe Katonda yatuwa omutima ogwegomba n'okukolerera ebyo bye twegombye saawa zino tuli mu kulwana kulaba nga tweddiza obuyinza Museveni bwe yabba ayina obuyinza bw'aba mubi toyina kyoyina bw'aba mubbi toyina kyoyina kubanga ayina obuyinza yavunaanyizibwa ku kukuuma ebibyo ate ye mubbi ninako gwenjogera naye olwedde ye mubbi ate yavunaanyizibwa ku kukuuma ebibyo kati ogenda loopa wani ng'ate ne bwakubba era ogenda wuwe gy'oloopa owulidde kye tuli mu pazo alindako bulinzi n'agamba leero bantwale byono oba ntwale byoli alondako bulonzi okitegedde kati bannaffe abaloota obulooto obwa layisi simanyi kuzimbako kalina njagala nkubuulire ku mulembe gw'Obote waliyo abagagga
ku mulembe gwa Amini waliyo abagagga. Where are they? Sawa zino ebyo by'ebyobufuzi ebitateredde. Okisegedde Kyagulanyi ye yabiraba nakakati bwe nkutukira wano nendeka Basuubi nze kale nsobola okwasolinga nensurvivingawo ne Basuubi banasobola. Lwaki abaana bange mbaleka mu kubunka enkoobo katusooke tujjewo ekizibu kino. Bibyo munnange naye nalabyeko mu comment section nga kikutte wansi ne bweggulu ne ŋŋamba guno omuliro naye nga oli ku NCK TV nkugamba nti munnange bw'oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde tukomawo nabyo tova.